Buterevu mukwano gwange nkujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobola okubanga munange ekintu kino tukiwanikira ddala. Of course mukwano gwange omukyala weninwaje avuddeyo n'ategeeza nti ensonga y'obucupa agenda kubanga agikolako era n'agambye atya agambye agenda atandika n'okubanga ate munange atambula ne security olw'ensonga abawagizi be bamusuubiza ne bamugamba kale nnyabo bw'otyo woyisa abawagizi ojja kiwulira. Jjukira emabegako awo weninwaje tubadde tumumanyi nga ye mukyala ali so rude naddala ku bawagizi be ng'ono w'omukwatako muganda wange ofunirawo empi abo abakwata bu video amasimu gaabwe nga tebagasigaza agakanyuga eri kosa n'okubakuba microphone. Mu interview emu ono gye yabaddemu yategeezezza nti agenda kwetaaga security era negenda kubanga emuyambako ku bantu abafaananako we batyo. Jjukira abamu ku bayimbi be tumanyi wano mu ggwanga Uganda abasinga okuba ne security mulimu omuyimbi Eddie Kenzo, omukyala Spice Diana era nga ne weninwaje agenda kwegatta kwabo. Kyenyinza okutegeeza munange okubeera ne security oba ogiteekamu ensimbi eziwerako no ddala. Ekisookera ddala ojja kwetaaga emmotoka etali emu. Wabula ye omukyala Spice Diana yavuddeyo n'ategeeza nti ye ekyomumukwatira takiinaako buzibu era tuze tumulaba enfunda nnyingi kumpi bafaani yabegambira munnange kwata wano oba kwata wali. Naye omukyala Spice Diana ategeezezza nti kyandibadde kirungi nnyo omuwagizi n'akwata wakutte nga omugambye wabula si kirungi muwagizi kuva eri n'akwata mu bitundu byo ebikusike nga tomuwadde permission era ebiseera ebisinga bagenda kikola ku mukyala Spice Diana yaba abalagidde n'abagamba munange gwe kikole yadde nga munange abawagizi bakikola ne basussa era tumulaba mu vidiyo ezisinga bamukwatako naye ng'ate tafuna busungu nga mukyala weninwaje. Ye weninwaje atugambye ye fire baby era agenda kudiringa n'abawagizi be era nga weninwaje obuzibu bwa atera busanga ku bivulu ebiri ordinary bino bisaawe naye nga mu bivulu ebiri VIP munange abagaga tebatera kukola bintu ebyo kumukwatirira. Ye omuyimbi Gravity omutujju ono avuddeyo n'alumba omukulu Kyagulanyi Ssentamu agambye atya agambye nti omukulu Kyagulanyi Ssentamu yeeyita ghetto president wabula ono si ghetto president olw'ensonga akulidde mu bulamu bulungi akuze n'asoma mu masomero amalungi ate ne baganda be ne basoma mu masomero amalungi. Kitegeeza munange akulidde mu bulamu bulungi tamanyi ghetto youth oba ghetto life wetambula. Era omukulu Gravity omutujju avuddeyo n'ategeeza nti omukulu King Saha munange gwoyinza ogamba nti ye is a true ghetto youth ono olw'ensonga akulidde mu ghetto era obulamu bwe bwonna abupambanyeko ye ng'omuntu ate n'atuuka waali. Jjukira omukulu King Saha oyo munange yegatta ku kibiina ekya Rion Island era ng'eyo gye yamerera ebiwawaatiro bw'atyo ne yeetongola n'atandika okuba omuziki ogugwe era nga ssaawa zino wetuwugira munange ali successful because y'omu ku bayimbi gwe tumanyi mu Uganda ayina mashoni. Awo nno ne tufuna n'omukulu Gravity omutujju naye ayina mashoni wabula Gravity omutujju agamba omukulu Kyagulanyi Ssentamu muli wankwe era temumwesiga nti musajja alimba si wa ghetto ng'abalala we bakirowooza. Nenga ffe abasinga tukimanyi nti musajja mukulu ono yakulira we Kamwokya ate ffenna tukimanyi nti Kamwokya we wasinga okubeera ghettos. Kale oba osanga Gravity omutujju si mutuufu nenga olutalo lw'abano luyinza okweyongerayo mu maaso ku lw'ensonga bonna baliko kamera. Jjukira Gravity omutujju alina ekivulu maaso awo ate nga ne Kyagulanyi Ssentamu kamera tazivaamu azeetaagira ddala yadde nga alien skin ekintu akyakiwambi. Eyo nga nkugyeyo ye musajja mukulu Bruno K avuddeyo n'ategeeza nti omukyala Faridah Nakazibwe mukwano gwe nvanve yadde nga bangi bajja nga babitambuza nti bano beeyagala era nga bandibanga munange batuukako ne mu nsonga ziri ez'ekikulu. Jjukira omukwano gwa bano gwatinka nnyo mu mwaka ogwa 2020 era nga ebintu byatambula mbu bano beeyagala era baali basinkana mu bufo obutali bumu. Wabula omukulu Bruno K avuddeyo ne yeewozaako n'agamba banange oyo mukwano gwange nfanfe era ambeererawo mu bulungi ne bubi kale sisobola kwonoona mukwano gwaffe ate nga mmutwala mu buliri. Kale olwekyo oyo mukwano gwange ebyo gamba nti mwagala oba twayingirako mu nsonga ez'ekikulu nedda si bwe ki.
Jukira musajja mukulu ono yafiirwako mukyala we era maama w'omwana gwalina essaawa eno mugenzi wabulanga ye omukyala Faridah Nakazibwe ssaawa zino yakolanga godmother wa muwala we. Era twabalabako wali mu kivulu eky'omukulu Misa Kisemakula nga Faridah Nakazibwe akolanga senga wakati w'ono Brunoke n'omukyala Vanessa. Jukira Vanessa y'omu ku abo munnange abagambibwa okuba bakyala ba Brunoke era ono yamuzaalamu n'omwana. Faridah Nakazibwe yabeerawo ku kido webyonooneka ng'atereeza wabula abantu bagamba bano babalya kawaani. Byo ebya musajja mukulu munnange mukunja atasera siblunji. Ono kizuuse nti omukunja atasera nfunda nnyingi tuzze tumulaba ng'ali ne King Shiba nga beekola obusolosolo. Kakati nno wenjogera mukwano gwange King Shiba yandibanga yafunye akaana, yandibanga yafunye olubuto era nga kati ekibuuzo ekiriwo olubuto lwani. Jjukira mukulu ono omukunja tuzze tumulaba ng'abeerako ne nnyazaala wuuyo ne King Shiba era twabalabako nga bagenda mu kukyala. Wabula ebintu bino byo bitabukidde ddala wabula ensonga ezo soka ozewulireko. Nkenge soka tuba twagala Shiba atunyonyole ani yamuwadde olubuto. Bas twagala kumanya ani yafunisiza Shiba olubuto kubanga ozanye content yena mu Shiba aweddeyo opanze wano nti ono maama Shiba n'oleeta mawuba oli ow'ekibaala nti maama Shiba. Yes faba kumanyi tukumanyiyo mba temukkiriza amazima galavumase omalako twamwala ne mwekoona. Opanze awo jjajja nti wa Shiba mugenze mupanze okwanjula mu byonna ebisinga okunduma mukunja. Shiba omuzanyisiza katemba yenna ow'okweweebuula buli katemba yenna. Nawe kimanyi oli mufumbo oyina omukazi ewaka omuwala yakamala university gw'olina ate ready na mukwano gwange. Ennyumba gye wakavaamu ofunye ennyumba ennungi mitwalo 4 oli mu ssente za Shiba. Bambi abantu bano bawuddisa basondera Shiba kati ate otugambye nti wayanjula Shiba. Nze mukunja kyakuntama ekyali ekyo kunzanyisa content wa kisiru n'ogaana okunsasula kyokka. Era mwabaddeyo ngulaavu masa ine bbuba ku mukunja tamanyi nawe nfuka tandabangako obwerere bwange bwe twali twatanga ezo zi video. Twalina video emu nga tuyina live ku Facebook nga tuyina live ku TikTok wamu ne ku YouTube nga kuliko akutaga masimu obusiro obubajjudde. Mukyala we naye yaliwo. Kakati Shiba muzanyisiza content yenna kati olubuto yalujeewa mbadde manyi osula naye mu byonna ebisinga okunyiza. Bano bamawube ba media maama basonda sente nga bamanyi bambi basondera Shiba. Oguzeemu emmotoka mu sente za Shiba. Porotu z'ogula teziri mu manya ga Shiba. Naye mwe bagundi tewali ayina kiruubirirwa nga talina kigendererwa, teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Okutaze iPhone mu sente za Shiba opanze bakugulidde iPhone. Nze mukunja kasita wanyaga sente zange wandeetera okubuusa abantu. Wandeetera okubuusa abantu. Butereevu mukwano gwange ninkujukiza nti obadde kujjika media ensibuko ya mawulire. Ng'otanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.